Full figure zemu buto okutabukira Catherine Kusaasira. Ene Newspack channel webale kuba nti nate ojja kumideko mangi genkuletedde akkiriza mbeere nga kuwa full figure zemu buto okulumba Catherine Kusaasira kw'ossa n'okuba nti nate amutabukira. Ensonga nno zaavudde ku bigambo bibiri, mobilizer kw'ossa ne advisor. Kaakati nga Catherine Kusaasira yagamba nti full figure mobilizer munnanga ate si advisor. Kaakati nno full figure wuno avuddeyo n'abeera ng'ate amwanukula. Don't close that file. People tired too much. Mira bola banstudde butomanya. Kikabikuse. Efitina mbinyo. Yasawula mwana watu efitina mbinyo. Mulekerawo okufitina abantu n'okuwana n'abantu. Omukazi oyo alinga buffalo yanfuukidde problem. Buli kesi gyembeeramu ajjayo ennyindo n'awunyiriza. Ayagala okuyimirira okakasa wakakasizza ojja kwawula advisor ku mobilizer. Bibiri byanjawulo lwakuba bigattika. Mobilizer and advisor. Advisor tulina red passport and green. Bwebera just back up. Do you have it? Mu mawulire amalala munnange full figure wuno era avuddeyo n'abeera ng'ate alumba omwana wa Bobi Wine Solomon munnange ye proposinze okitegera naye buli muntu ayogera bibye. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Nabadde mu kizirimu walagi mwana muto yeegatta okufa obufi. Leka naawe okukweyawula. Owa Museveni alimu owa Muwooza ali mu magye abaabwe bali mu proposal na leka alikuyoogera bubi. Olunaavaawo nga mwagala Ntebe. Nedda. Omwana wa General Muwooza ali mu structures. No, neyo structure. Eriwa. Eyo. Nkotidde n'okoti. Ati Muwooza yawasawa. Oyo omwana alina emyaka emeka. Olowooza n'emyaka emeka. Yakiko mu budde buno. Ali 20 katugamba. Bali muto bali mukomera mu budde buno mwalina okikolera. Daliwe bw'aba wa myaka 3 mwezi. Tuli basanga situlago bwe yigguka muri tukubira ate tujja. Daliwe bw'aba wa myaka 3 mwezi. Daliwe bw'aba wa 3 mwezi. Ya muzaladde. Kakata bwe baagala eggwanga yagenze kakazo bakacungi otunyo mixi. Nedda. Tebagala Uganda. Nedda, don't attack personalities. Muhoozi gw'otuwanira yawasa nga ne tugamba yi abaana nga bato. I think he was 22. Ona ayina meka. Bw'otuwalejja dadiwe. 22 Muhoozi yali amaze okukola nga naleranga. Ng'amaze osoma amagye ssebo. Natasha. Yali eranga ki yali LDU. Gwe nali kubye n'embo. Muhoozi yali amaze okusoma amagye ng'agayingidde. Natasha yafumbirwa naye musomero lino erikyensinga amanyi. Somero ki Muhoozi yasomera mu nende amanyenyeri mu President Museveni. Tonkona. Ne tumwebaza okwenkalaginga abaana okuwasa n'okufumbirwa nga bakyali bato. Tontamba tonfukira kizibu. Onkonera. Anjikiriza nini. Njogera ku Muhoozi toyagala njogere gwoyogera ondetera bewasa abekomberera. Bekomberera musitwaga abaana b'abantu bali makomera. Abaana b'abantu bali makomera bakade bakala amazira. Nedda sibe babasiye. Eyo good example abaana muwasenga mukyali ekyo kirungi. Asanga tawasanga amaze ne kosenyo. Ne mutandika abaana balinawo mulaga example eri abalala. Abaana babeera awaka bazadde baabwe taking responsibility. Ne basigala nga abaana ali mu myaka 3 mu 3. Akyagamba mami temu ebyenyeebwa temulimu munnyo. Akyali wa mami we. Eyo example nungi. Example nga bala bali makomera. Example nga muli musitwago guno omwezi gwakolde mu proposal. Bible gamba ndeka na citizens nesemanya. Ate Bible gamba muli balabira ku bikolwa byabwe. Ibikolwa byabwe biri musitulago. Omukyala gwe baagana okutambula wuno tumulabyeko era twebuuza gye yayise. Biri musitulago. Omukyala gwe baagana okutambula wuno tumuguddeko. Ibikolwa byabwe biri musitulago. Twebuuza gye yayise. Abana babala bali bulira ate muntu wo gwe njogera. Yes.
oyo muveeka nita mongo tugende ku mulala mama ya bali Vaticano jamu kuba ate gwendireta sifika wa parliament bati muza mukuba atoganye njisewo ntya osifika omulamba tumulete ng'onayogera kino nayogera kino eso nye Luganda si Luzungu bakiyita batya olaba nyigiriza olaba musajja bwani tubira sipika wagwanga ate olaba omusajja bwantulugunya bwe baagaana okutambula yalabiseeko ng'alina abanene twebuuza gye yayise kubatisinkana katumulabe basi batugamba talinnya nyonyi kebere Dubai tasobola kuyigenda Katonda asetezezo netamanya Bible egamba nti olulimi lw'omunyi batolera mukisa olulimi lw'akadaga werukomye kakati yagenze yagirinnya atya nga passport bagimugyako oba Vatican erina mayumba Vatican erisoloti Museveni mufuze eggwanga lino laba omuntu bw'aline papa alinga senkubuke asinkanye fulufiga aline ona lebokabanda laba amwa senta mwokiki amwa bila neba nange bada abakazi na basi ife bali ndilangwana ndabajali abasajja bali sara zonna zifuna omukiza mukatonda bwa bunene bwe butyo Winga likinga leka obubaka bwawo mu comment section. Munange Eddie Mutwe we yabadde mu kooti yavuddeyo n'alaga ebbwa mu kigere kye wabula abamu baagambye mu bbwa tebalaba bbwa bano amaaso gammwe gaaziba oba nedda nammwe temulaba bbwa ng'ababadde mu comment section munange we baagambye. Kakati Eddie Mutwe yabadde ali mu kulaga ebiwundu ebyamutuusibwako akatambi kaako bwe tweyongerayo Sauda Madada alemedde munange ku Shamim Malende katubere nga tukuwa akatambi kano. Honorable Shamim Malende deka kwevuga sipidi simati omulabye ng'alaja n'ova ku musango naye ng'olemedde waggulu. Omusango tomanyi we gwatandika, omusango tomanyi baani bagulimu, otudde ku makya omulamuzi atuuse naye nga tosobola na kkubira bagundi balala balina kuba ku musango ogwo mwana. Kati obadde ogenda kwogera ki? Banne mujje ebyobufuzi mu Baganda baffe abasibe. Mujje ebyobufuzi byammwe mu Baganda baffe abali munda eyo mu makomera. Kati kijowolereza omaliriza oswadde mwana. Tulina obusungu era niwa muntu ataba kuba muyizi bw'otyo era wali ogenda okwebuukisa bw'otyo n'ogwaba nti Saleeka muli bw'otyo bwe wali Malende nze nsirisa ebbanga ddene ebbanga libadde ddene nga nsirise bw'one bw'otyo wali omusango gwaba nti Saleeka muli nga babakutte administrator wa president babakwatira ekamuli n'owabakyala nobeera musango wamaliriza ofulumya ogenze mwana ebyo byebintu byo kyogamba gwe tosakolako nga tewali kamera ababano balekedde busungu ki mmitima obalekedde obusungu nze njogedde n'Eddie Mutwe eri emanju ng'avuddeyo ng'ayagala nakkaaba mwana bane tukomye ebyobufuzi ebingi ennyo tukomye ebyobufuzi ebiyitiridde gunafuyize baloya baffe bonna olaga nti balinga batalina kye bakola tuyina baloya bawera 90 NUP oyagala tugamba nti bo tebafaayo Malende oyagala tugamba nti okuva lwe bakwata abaana abo nga bali munda baloya baffe ab'ekibiina oyagala kuŋŋamba nti pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu asirise ku nsonga y'Abaganda baffe abo okidde mu kooti saa 12 ana mwezi uli ku kooti oyingidde otandise okubikula empapula z'otayinaako idea yonna ky'otalina ky'otamanyi. Baganda bange muleme kulowooza nti ate wano ate tuyitiridde nnyo. Oyimusa omwana omukisa gwe weeguli oguyemu amazzi lwa byabufuzi mwana. Baganda bange ffe bibasibyeko mu makomera eyo tulumwa emitima giba gituluma
wano njogera ku muntu yali abaddeko emabega w'emidda ng'osuze emabega w'emidda owulira ng'olumwa buli lwajja mu kkooti tubadde n'essuubi ly'abaganda baffe olwaleero lengera ebintu by'okoze mu kkooti mwana okumala waddaano bagamba bameka bewakajjayo bino biralamu nvudde amasaka nga abasibe batuwadde order tebakwetaaga nno omusango gwabwe baganda baffe ffe be bakwatako ne tugenda emidda birala tuteeke politics aside tuteeke simanyi tiimu gundi simanyi tiimu woyo tubisse wali tunulira ddi mutwe alina obulumi oyimiridde musango tomanyi naye baguyita tomanyi oba bakola ki tomanyi oba babakwata ddi tomanyi toyina kyotamanyi tomanyi kintu neki waganda mukomere ddi mutwe yagamba batya bakugamba kwatagana ne kanso muyizi gwoyagala kubeera mulamuzi asukulumye ennyo tusima amateeka wagakola tuve mu kuzanyira misango gy'abaana tuve mu kuzanyira misango gy'abaganda baffe nga tugiretamu ebintu ebitategerekeka olabye rop kwegamba bakubuza abantu bana ne bafuna mixed feelings mu kooti buli omu kimuwaddeko nagani kyekigenda mu maaso twavudde ekampala nga tugendaga muntu tuzitegeke otuse mu musango oyimiridde bakubuuza ebintu oli kuti my lord please ababaana balina famire mwana nze nja byogera batya omanyi nsirisa ebbanga ddene mbawaddemu obudde nga mujja mwogera nga nsirise malende kyekyali ekamuli malende kyekyali ekayunga sijja gwa details mbadde nkusaba ku lw'abaganda baffe tugenda mu protest vote ababaana tubeetaaga mwana gy'omuzannyo omusango gw'abakyali baffe gy'omuzannyo mu musango gw'abaganda baffe mbagaliza bye munjagaliza mukyala wa Apostle Kimuli munnange yava mu bulamu bw'ensi eno naye ekiraamo kya mukyala wa Apostle Kimuli yagamba nti omwana we yajja okubeera ng'ate amusikira era bwe kityo munnange we kyabadde wadde ng'abantu abamu baavudde ku mutimbagano ne balyoka bagamba nti n'omwana atasikira maama we munnange bwe obulokole abwakkiriza omwana okuba nti n'asikira maama we kubanga ekiraamo bwe kityo bwe agamba omukyala wange bwe yali mulamu when my wife was still in this life yagamba ayagala omwana we she said she would desire that her daughter yabadda mu bigere ebye to be the heir nakyogerako ntunga nti naye bagamba ate sayidi ye erinaga njagala mwana wange she never wanted us to engage in such a talk. She said my child shall become my heir. nga maama wange bwe yakula naga maama wange yagamba yagala mwana we naga njagala nga maama we bwe yakula like my mama said to be to have a hair from her loins, so my wife said thus. naga nange omwana wange yabanzira She said my daughter will be after me, she will take over after me. Esther, the daughter to the deceased, is the heir. Tujja kusaba Esther oba musobola omukuwa kubanga abantu tebamulabira ate mmanyi ngali omukwateko mpola mpola mumuleetera katebe atuule wano abantu bamulabe. Kakati bino si bya fumbe, bino si bya kika kya fumbe. This is not bino si bya kika kya Ngabi. A Ngabi thing, a fumbe thing. Bino bya kika kitukuvu. This is of a holy by'abaana banvuma. Of a royal priesthood. Maze okuddamu ekibuuzo ky'oli abadde agamba nti I've answered the one that was women about what I just said. Bino bye tukola si kika kya fumbe. This is not a fumbe thing. Si kya Ngabi. It's not a Ngabi thing. Si kika kya butiko. It's not a butiko thing. Bino bya kika kitukuvu. This is of a holy clan.
Baana banvuma. Peculiar people. Katonda yagamba Ibrahim. And God said to Abraham, va mu nyumba ya kitaawo. Leave your father's house. Va mu kika kyo. Leave your kindred. Va mu nsi yanyu. Leave your country. Ogende mu nsi gye nnaakulaga. You shall go to a country I will show you. Ngenda kufuula eggwanga ddene. And there I'll make you a great nation. Gwanga ki? What is this nation? Gwanga ddonde. A peculiar person. Baana banvuma. A royal priesthood. Si baana ba bino ebirala. Not a baana of Efumbe. Olwekyo toweewuunya. So don't be surprised about what we're doing here. Kaakati. Now. Tetwandifunyeeyo ku muntu omulala era omukyala ajjeko wano gwe gutubuulira ani asaana okujja okubeera naye waneemuumuunyanga naani yoono. Yes, sir. Naawe bakuwa akatebe awo. Naawe bakuwa akatebe awo. Aleme kwemuumuunyanga yekka. So that she will have consultation. Akati gwe amutudde okumpi bakuyitaani. Mampita Julie Kirabo Ssekiziivu. Amanya gange nze Julie Kirabo Ssekiziivu. Ndi ssenga wa Esther. Ronald Mayinja munnange wuno Honorable Nsereka avuddeyo n'abeera ng'ate agula oluyimba lwe oba yamuwadde ssente mmeka akatambi kaakano. Yogera mu kamera nti Honorable Nsereka nkuwadde oluyimba nga teryankase. Honorable Nsereka nkuwadde oluyimba nga teryankase kyusaamu ossemu ebigambo byo. Oluyimba kirwompadde. Ongambye Africa. Zendita Africa. Kyogere kuno abakwata aka. Honorable Nsereka okwadde olimba Africa olukyuse ossemu ebigambo byo nga teryankase. Genda kumpayo wano sente za kulya. Sina gyenja kuwa ngenda kuwa za kulya yanti agreement. Ate ya agreement kiri. Ate weddi. Toteeka mbyalo ya naawe. Ate kati oyogedde mu lwatu yakwefu. Kale ogenda kumpa sente. Ani alya sente zo ku YouTube? Alya sente za ku YouTube. Simumanyi. Kakati Mayinja ngenda kusasula ennyimba zo ku YouTube. Ngenda kuwa sente. Simumanyi aba. Puliriza. Ani alya sente ze ku YouTube? Abantu tebannamanya nti olimu sente nnyingi. Kati kankulage. Luno oluyimba lwo. Ku YouTube kankulage sente z'obanja. Lwaka downloadingibwa abantu 27,000 mu myaka 4. Luno 22,000. Luno muzeeyi 21. Taata w'omugenzi Jjajja Ichuli ayina kyagamba wano katubeere nga tubikuwa. Salamu alaikum. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajoli oti? Alhamdulillah jendi bulungi. Mungu akyakuuma kyagambye. Amanya kyankupadde obulamu kitagambika era mwebaza. Embeera ekututte etya ebbanga lino lyonna okuva mutabani we yakufaako? Embeera yo si nnyangu naye alhamdulillah nze embeera nga ndi mulamu omanyi bingi bibeerawo naye ng'olina obbigumira challenge ziba z'amaanyi naye ng'olina obbigumira nga bwenkuwulira tokiyita nnyangu nga bw'owulira. Okuva mutabani wo Ismail All Access yakuva ku maaso waliwo yali akomyewo ebbanga paka nakati eyali azzeeko n'akubudaabuda nga taata we baako nabyaleeta. Ekyo kyekizibu ennyo tolina noteyadde n'omu omuntu aba afudde nkubuulira ebyo biba bikoze eki n'obwegamba gundi lyakulima nti nja kutuusa wano nja kutwala wano toddeyo kumulabako buli muntu kudduka nakwekweka bwakulabako ate okufuuka mulabe gyali. Mikwano gya egyali mikwano gya Ismail All Access teri n'omu yali azzeeko kulamba. Teri n'omu nkubulya embeerawo sijja kulimba mbeerawo naye sirabako nawadde n'omu. Bonna baakusuula bane oli afudde ebiwedde mulira ebiseera nga kyali mulamu bajjanga abo balinga batambuli wamu naye olubajjani balaga omukwano nga bali naye ne kassa yafa ebyo nebikola ki nebikomaawo. Waliwo abantu abaali beeyama okuwaayo obuyambi okuva we yatuvaako. Waliwo eyali yaleeseeko obuyambi ng'ogyeko gavumenti esente ze yaleeta. Teri n'omu ate gwe lwakuba nti tosobola kufulumya bintu kubiteeka wala kubiteekamu naye abaamwana gati nze nja kuweerera abaana nja kukola bwe nti bakimeninga toyinza nabaswaza n'osirika nga omwaka guweddeku n'okwana omulala kati n'omwasa aweerera omwana. Abaali bagamba nti nno bagenda kuweerera abaana teri nawadde n'oku oli ajja nakuga nti mpa abaana bameka bawandiika bali baana nti
biwedde nemukomaawo nenga bwaliwo esikulime byaliwo bwe mbalaabalamuko ku ssente ze baali beetemyemu abantu bonna generale nga zaali zikunukiriza mu miliyoni nga 3 kozi ssente wafunako mmeka baali beetemaatema sawa wakunadde n'ekikumi n'ekikumi okimanyi nti ne bwe twaliyo eri mu kufoli yagamba leeta namba y'essimu ngenda kujja ssente nzireete z'omugenzi zabadde abanja bwafa biba biwedde bintu bya Ismail Access bye yaleka olina n'ekimu kyewafuna sikirabanga kubanga bakusuubiza kuba n'obuuza mikwano gye baaliwo bajja abantu nga 6 balaga ABCD tuno tucape tukiyina ne Isma naye tujja kuyita taata nanyi nensirika paka nakati lwaki tewekubira ku mulanga Katonda kyabagedde nina okukkiriza nti Katonda bw'atyo yageza kati singa ate okuba omulanga obanga ajja biyinza n'okubirako nawe obuzibu kakati guma siriko kiza ekyo Katonda kyeyagera. Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'abeera nga munange yeemulugunya mbu munange Kasuku yamuyise mawube bwekyasinze okumuluma ye Kasuku okumuyita mawube akatambi kaakano neewuunyeza mukwano gwange omu okuŋŋamba nti ndi mawube ekintu ekyo kyampisizza bubi Haji ebintu ebimu bisirikire nanti nze neewuunyeza mukwano gwange okuŋŋamba nti ndi mawube n'atuula mu kamera naga nti oyo Junior mawube biri anyway kati omuntu eyandibadde agamba nti Junior ngenda kujjeewo ku Saturday tunyumyemu ABCD bwete tambudde wadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba.